Florence Bukirwa ngono namwandu wa Peter Kabogoza nga mutuuze ku kyalo kyengeza ekisangibwa mu ggombolola y'emyanzi ekasanda asobola kukunadde nga lumonde mu kikata oluvannyuma lw'okukeera ku makya ng'emmere ye mwabadde ajja ensimbi ezimulabirira n'abo mu maka ge esaayiddwa yonna obutasigazaawo. Bino bituuseewo mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo. Emmere esaayiddwa kuliko omusiri gwa lumonde, ogwa muwogo, ogw'emmwanyi n'olusuku lw'amatooke. Agamba nti yeekubidde enduulu eri ab'obuyinza ne babeerako be bakutte era ne batwalibwa ku poliisi e Kasanda kyokka ate oluvannyuma ne bateebwa. Ne batugamba nti abasibe bajja kugenda mu kkooti e Kasanda bajja kubayita mbasindise mu kkooti. Naye olunaku lwajjo bagenda okutuukayo kkooti ey'okulwokubiri tuwondere abasibe ng'abasibe babatadde ate bali ku kyalo. Annyonnyodde nti gye buvuddeko waliwo ekiwandiiko ekyamuweerezebwa okuva ku Kigennaama nga kimulagira okujja emmere ku ttaka lyabwe wabula teyakitwala nga kikulu. Olufaaza Kakooza yampandikira ebbaluwa engoba ku ttaka lino nampa wiiki emu era bwe saagijjeeko n'akola ekikolwa kino. Faaza Kakooza ow'ennaama wali ku Paaliisi. Bukirwa agamba nti ekimujja enviri ku mutwe be bakulembeze okuva ku Ekereziya St. Mary's ennaama okumuleetera ebiwandiiko naffe bye tulabyeko ebiraga nti bagula ekibanja kino okuva ku bba ng'akyali mulamu wabula ate bimusobedde bw'abitunuulidde ng'omukono gubiriko si gwe gwa bba nga tekuli na mukono gwa ssentebe w'ekyalo ssaako ne sitampu y'ekyalo. Bagamba nti bagula Kabogoza naye Faaza manyi muganga ye yagula wali ekyemmanga we mulabye na wano bwe wati nensigala nga nkola ku kitundu ekyo kye yandekako eky'ebibanja ebyo kwe bangoba kati. Agamba nti ekibanja kwe bamulagira okuva kwabadde asibidde olukoba ng'emmere gy'alima agitundira ku kadaala akali ku luguudo olwo n'afuna ensimbi ezimuyambako okutambuza emirimu gy'amaka. Bino abatuuze nga mutwalidde ne ssentebe w'ekyalo bibasobedde era buli omu abyogeddeko bubwe. Mu mbeera eno Bukirwa awanjagidde abazira kisa bamuyamba afune obwenkanya kubanga talina kintu kirala kyonna bba kye yamulekera kisobola kumuyimirizaawo okuggyako ekibanja. Naye ndi mu njala ey'amaanyi ennyo n'obwavu obungi ennyo kuba emmwanyi zonna ze tubadde tunoga bazisiguddewo kyokka babitemyetemye sikyalina kyakulya ne mawogo n'ettaka lyennyini batemyeko ebipata. Tutuuseeko ku Kigennaama ebbaluwa egobaganya Bukirwa gyegambibwa okuva wabula be tusanzeeyo ne beewala okwogera ku kamera zaffe ku nsonga eno. Waliwo baali omusiri gwa mawogo oyo